Minisitule y'ebyensimbi ate erabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti y'ebyenfuna gyesabidde okukkizibwa okufuna ebbanja lya miliyoni $325 nga zino zigenda okuva mu banka y'ensi yonna eya International Development Bank. Looni eno egenda kubanga esasulwa mu kiseera kya myaka 5 era nga mu kujanja eri akakiiko Minisita ow'ebyensimbi Matiya Kasajja ategeezezza ng'eno bw'egenda okuyamba bannayuganda bagenda okusukka mu kakadde akamu mu emitwalo 4 mu kulwana obwavu obuvudde ku mbeera y'obudde okukyuka. The proposal to borrow up to $325 million and receive a grant of up to special drawing rights of 19.5 million, equivalent to $25 million from the International Development Association of the World Bank Group to finance the Uganda Climate Smart Agricultural Transformation Project. Kasajja era agenda maaso n'ategeeza nga mu nteekateeka eno bagenda kuzzangula ebyobulimi nga batunudde okwongera ku mmere erimwa ebisolo ebirundwa ssaako n'okulunda ebyennyanja n'okugaba ebyuma ebyetaagisa mu kulima. Market access and resilience of selected value chains in the project area and facilitate prompt and effective response to a crisis or an emergency. Ensimbi zino zigenda kubanga zikozesebwa okuteekayo ebifo ebigenda okubanga ate binoonyeza ku ndwadde ezigenda maaso n'okutawaanya ebirime. Mu ngeri emu batunidde n'okulongoosa laboratory okuli Entebbe ssaako ne Nakasongola. Mu kwanukula ku bibuuzo ebikwatagana ku bbanja lya Uganda, Kasajja ategeezezza nga mu kaseera kano Uganda bibanjibwa bilioni 406 ne miliyoni 7 era nga kino kyoleka lwatu nga bweri neeteefuteefu okusasula ebbanja lino. The total public debt stock stood at $23.66 billion, which is equivalent to 86,719.9 billion, increasing from 20.97 billion, which is equivalent to shillings 78.78 billion as at the end of June 2022. Mu kwogerako mu kakiiko ke kamu Minisita w'ebyobulimi Frank Gigi tumwebaze ategeeza nga mu nteekateeka eno bwe bagenda okusima ebidiba by'ebyennyanja bigenda okusula mu 1000 nga bino biri mu ntobazi ez'enjawulo. Yes, where the semen for the country comes from. Construction of 144 artificial insemination sub-centers at Nagurike Regional Community Breeding Satellite Centers and AGRCs for last mile dissemination of artificial insemination services to communities in each sub-county. Wabula abaka ba Paalamenti okubadde omubaka okuva ekyamuso Moses Kabuusu atuuse okwewuunya lwaki gavumenti egenda maaso n'okusaba ensimbi zino kyokka n'etazikozesa. Sente zino gavumenti bw'eba ezeewola etulimba nti ezeewolera kintu gundi ng'ate si kyezeewolera era tekibaawo. Kati mbadde njagala minisita looni gye twasooka okwewola eya Aqua Parks ng'eyeekalanga ddala waliwo omulimu gwonna okugenda maaso gw'olaga banno tutwewole ssente kuba tulina success story eyeekalangala. Russell TV, nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.